ekintu ekiri mu nuupu bajja kwetta muleke kukitwala layitiri. Olina avainaga mwanziba milioni 5 mwene musakanya. Abira n'obulumi bungi nnyo. Omuntu oga nti banziba milioni 5. Bribe lawyer ne police netamunoonyerezaako obubbi obw'ekika ekya. Ati mmwe abali mu kusakanya obusakanya. Maama bakubba kabakubbe. Abantu bagenda kutta bannaabwe. Abamu abakulembeze banupu omuntu ajja muyituuka kamugajambule milioni 5 zimanyi kutuuka eyo. Ate kunyonyera bamutwalako milioni 5 ne ticket omugiwadde. Lwaki otwala ku he claims so, he alleges. Yagambye anti kakati if is just alleging nupu emuteke ku strict proof. Nga waziwani. Mwami Munyagwa ono record waliko omufere. Mube wafera mwalimu afaanana ng'ono. Nga gwe omufere ow'ebbaluwa oyo osobola omuteebeza milioni 5. Kale tebifaanana abirina naye ssente zeeyolekera mu bintu bingi. Ssente zeeyolekera mu ndabika. Ssente zeeyolekera mu njogera. Ssente zeeyolekera mu nneeyisa. Kyoyo kyalina ekimufuula okuba nga yali akutte ku milioni 5. Ndabika ye nga tekkaatiriza. Enjogera ye nga y'abaavu abasookerwako. Enneeyisa ye nga y'abaavu abaafuna n'ebbaluwa z'obwavu. Munyagwa, mulekeraawo okulowooza nti National Unity Platform jirikiti. Timugenda gisuulako buli mbwa efudde. Munyagwa nga ggwe omufere omugundiivu. Ate si ggwe gwe baalitisse ebbaluwa y'okulumiriza National Unity Platform nti yafera omuntu afaanana ng'ono. Oba osanga singa ebbaluwa eyo baagitisse omuntu omulala. Nga n'omufere gwe bapaledinze mulala. Oba osanga ensi yali kiwadde attention. Kubanga Munyagwa omufere omugundiivu ng'ayina n'emisango gy'obufere. Si yasaanidde okujja okulumiriza ku muntu afaanana ng'ono senga tukubuuza. Ti ggwe mube wafera mulimu eyali afaanana ng'ono oyinza kuddamu ki? Nga ggwe omufere omugundiivu obadde otambula omanyi abafere balina olumanyo. Obadde otambula oyo osobola omwekengera nti alina milioni 5 muyimiriemu osobola okumufera. Nga yazijjeewa. Ng'osinzidde ku ki? Ku ndabika ye. Ng'osinzidde ku nneeyisa ye. Ng'osinzidde ku njogera ye. Oyo ayagala n'okwogera kunkumuka eminyira. Oyo asowola olulimi lumulinga ettaayi y'oku kipande kyo kye weekubisa ng'otalaaga eggwanga n'okuŋŋaanyayo obululu obutawera wedderaatiri. Muleke okukkakkanya National Unity Platform. Kankubulira ekintu kimu bw'obanga olimba at least lekangawo ku mazima g'okulimba kwo. Ne bw'obanga okonjera omuntu ak'olumu muleke. Ffe twakulira mu maka nga mufumbwamu abakazi abasukka mu omu. Naye ng'era baba beewalana. Naye mukyala mukulu nga tayinza kuwaayiriza mukyala muto kitagwanidde kuwaayirizibwa. Oba kitasaanidde kuwaayirizibwa. Naye olw'okuba National Unity Platform yabasukkako. Olw'okuba muli ku bunkenke nti National Unity Platform essaawa yonna etwala obuyinza. Kakati nekitengejja musobola okumwekwatako ku bantu abali mu Uganda abawera n'opaledi nga kino ekinyira ekikunkumuka n'eminyira. Kakati bwe ziba zimuluma zityo kabonera ak'essimbala nti yazirina. Tabangako na kyabugagga kivaamu milioni 5 okujjako by'ogamba nti poliisi enoonyereze enguzi eyaliibwe erina kunoonyereza ku ono gye yazijja. Era munoonyerezeeko okwefuula kyatali kubanga okwefuula kyotali gubeera musango. Okwefuula kyotali musango gwa naggomolera musango muloope. Ono ali mu kwefuula kyatali milioni 5 n'okuzoogerako obwogezi gwe tezikubya puleesha. $500 million nga yakwatibwa kino ekinyira ekitannayigana kweyambaza. Nga taliyangana ku sowaani ya mmere gye yeegulidde nakkuto yakkutira ku nnyimbe. Bwekubaako edduwa ku kyalo kwe bakkutira. Teyeeriisangako ku sowaani ya mmere kukkuta. Oba bwe yali ne luuswa musiru munne n'aligambye abasiru bali mu kuzannyazannyamu. Naye Munyagwa ku levo yo ey'ebyobukulembeze n'ey'ebyobufere ng'oyo
gozza okuwa backing okussa okuwasa katumwa omwogezi agenza okwogereza omuwala atugenda okuwasa olina okumakinga sure amaka mwogenzi gamakinga n'omusajja gwowerekedde. Oyinza okuba bakuleese mu maka manene ng'agajjajjange Hajaruna Kikwaku oyogerezeemu eriwalajjana nga maka manene ate nga ga buvunaanyizibwa naye ng'ate ggwe zojjidde mu jjiini oshegeera nga gwazze okwogereza omuwala mu maka ga Hajaruna Kikwaku toleese bintu oli munaku muzibu. Kakati gwe omwogezi tobaamu kutya n'ogamba maka ki muno mwennona nga nnona noono ojja otya okulumba National Unity Platform ku nsonga ya $5,000,000 ng'olumbye noono makyala kisoboka? Gwe toswala okkiriza ensi entono gy'obadde osigazzaamu ogiyiremu ono musoboka minyira ono asobodde olulimi lumulinga olw'embwa eva okuyigga gw'otuleetedde kakati ate yagamba $6,000,000 luli yagamba $7,000,000 gw'ogamba $5,000,000 musooke mufune figa entuufu. Poliisi erina okunoonyereza ku nguzi eyaliibwa. Poliisi tenoonya misango bagitwalira mitwalire agendeyo aloope. Golowooza lwaki ali kuno ku social media kwaleekaanira? Kale gwe muyambeko olira oyo omutendeke Comrade Munyagwa muyambeko fayiringa omusango gumutwalire mu kkooti. Yes gwe bwoboka kasanti mutuufu olaba alooya batalaafiya lwakuba simanyi oba wasoma amateeka kuyiga bwe bagamenya oba gapracticinga nze naawe balooya batalaafiya asobola okufuna omusango n'alaba nti sure win guliko ssente n'aguyingirira bwereere ng'engabana yakuguwangula guyingire nga gwera oyo omutendeke lwaki ogutidde n'ozimbye omutwe ne gukugejja naye ng'ate munda simuli. Ate ekisinga okubeera ekyennaku golowooza oli mugezi era ojeregaffe gwe yafuna obululu $3,000 bw'oba tewafuna magezi gasobola kwekuŋŋaanyiza bululu tosobola kubeera n'amagezi gategeerera ffe. Walinga yeeyo omusajja bamuyitanga Kavuma Nateto nsonyiwe ssebo yalina omugagga omu gwe yali avugira obumotoka olw'okuba baakula bonna munze mumutegeerera omugagga yamugoba namuga kati genda weetegeerera ozifuna eŋŋanze tosobola kufuuka ntegeerera nga nakusinga okufuna kuba teri afuna musiru n'afuna n'amagezi agayinvestinga ggwe akuwa omulimu ate n'ogamba nze mmutegeerera tosobola tusinga amagezi nga walosobola wabulwa amagezi ageekuŋŋaanyiza obululu bwo. Okitegeera tosobola kunsinga magezi nga nakusinga oganja nga nakusinga okuŋŋaanya amagezi waali gakozesezza ku primary level ey'okunoonya naawe n'obufuna naye eggwanga lyonna n'olitalaaga n'olijjamu obululu $3,000 bakola kimu kyakumeka abo bewajjamu. Kakati gwazze ku National Unity Platform owanguka amannyo looyo omutendeke n'otasoma na body language nti ewaayiriza endabika appearance in everything enjogera enneeyisa byoleka obugagga lubuto ne bw'obukweka bweyoleka. Wano waliwo abantu be bawa ssente okummaliriza ne beekwekanga ne beekunisa nga jeno oyinamu awe $2,000 ompeeyo jeno naye nga nze nkiraba nti balina ssente nga nze nkiraba nti bali ku musimbi gwa kummaliriza era baakolanga bye baakola byonna nga balooza sibalaba attempts nga 8 ze nasimattuka abantu abo boolowooza nti tebalina ki ssente naye nga nze nziraba kubanga lubuto kati mwoyo simuli ssente nze ssente nzimanyi nze mmanyi ssente nze tosobola kunnimba ssente oyo naye njasamyeyo okuwanguka amannyo naye njiwa y'eminyira mbw alina ssente nga yazijjawo gwe ssente ozimanyi eyakedde okunoonya omwana yamufunye
Esente ozimanyi. Goloza bulimbwa. Bulinkawo. Ebeera ne ssente kati gwade Munyagwa omanyi nnyo abalina ssente kubanga oli mukubi wa cuuti. Gomanyi nnyo abalina ssente. Obubbi wabutandikira Kawempe. N'obuyingiza owino. Bwe wamala okufuuka meeya ne MP n'obutwala ku international level oba n'obwapuguleedingamu nti mbafulumya mbatwala bweru mu bewabba mulimu afaanana oyo. Oba poliisi mu be yakupaledingira be wabba mwalimu afaanana oyo. Munyagwa, we came to stay. Bye byoliko mbu omuntu ajja kusanga omuntu atte omuntu kati wa Mukama njogere ntya ku main gate nti ekyekinyira kyekinzise. Akala agenda kuttaani kuffe. Goba weetegereza agenda kuttaani kuffe. Oba asobola kuttaani mu mbeera zonna. Ne bwe ziba za ddogo. Ne bwe ziba za butwa. Ne bwe ziba za kakumbi. Ne bwe ziba za mmundu. Ku National Unity Platform bonna abaliwo oyo asobola kuttaani. Kala amutte. Otiisa. Omusajja mwali muwuliriza ayinza okukola omuntu ekintu akikole. Akikole. Mbw ayinza okukola nguyo akikolaani oyo. Oyo ng'akikolaani n'empewo gwesuula. Nga si mpewo ya kibuyaga wabula empewo ene just eya kikunto n'ayista obuyisi n'agenda esobola okumusuula. Mwoyo ajja kukola omuntu akikolaani. Munyagwa waggwamu nnyo naawe omanyi ebiseera ebisinga ffe tulabiko ku basajja abagagga nene bwaggwamu asigazaamu character z'ekigagga. Kakati Honorable Kyona atasigazaamu ku character ya Honorable afuuse ow'akantu kasuku naye tumugatteko tumuweeyo ku buwumbi obutaano. Ndono tumuweeyo ono memba w'akantu fraternity abewaka bakeera ne bakkubira engatta eddagala ng'ogenzeewa ng'ogenze kukola ki. Kale abaana baba bakusiibula nti olaziibwa mukyalawo akwagaliza okufuna idleness. Kale malindako Munyagwa bw'oba ova ewaka mukyalawo akwagaliza okufuna mwami gy'ogenda kansabe Mukama ofune by'opanga biyitemu bw'ofuna odde n'otulye n'abaana biki by'opanga wa gy'ogenda ofuna. Takati naye wafuuka ow'okuludo okeera ku luddo so nga ate naawe olina ekibiina mwami Munyagwa ne tokifuddeeko. Yensonga lwaki wafuna obululu butono banno baba basiga ng'olingiriza nnimiro zaabwe ate ku ssaawa y'amakungula naawe nojja n'ekibbo mwe bakungulira nti naawe ozze kukola ki kukungula. Fa ku nnimiro yo gimuse nnimiro yo. Ne Nupu teyatandikira waggulu gye weegomba naye yatandikira kibiina kyo gye kiri ne twagiwa obudde. Gwe towadde kibiina kyo budde ne bijjiirwa bw'alabikako nga secretary general w'ekibiina oba ni secretary general oba ni mwogezi kati muli awo ani mwogezi ani secretary general era buli omu akola ddi emirimu gye. Secretary general ndaba mwogezi, president ndaba mwogezi. Kibiina kyammwe kiki? Kibiina kyammwe kiki? Mukiyigo mwe muliira ate mu ddiiro mwe munaabira. Ekibiina mukifeeko, ekibiina mukisaayire, ekibiina mukigimuse, ekibiina mukittize, ekibiina mukikoolere, ekibiina mukiwe obudde. Dani obudde obwo bwonna bwe njogedde obw'emitendera egyo okubumalanga ate ku bibiina by'abantu abaki, ku bibiina by'abantu abalala. Nyagwa ogwa akatale ekyamazima ogudde nnyo ebbeeyi. Otandise okufaanana komona ate si komona ono ku levo zaffe komona omulalu bano abatega emmotoka mpaye 10 mpaye 5 otandise okufaanana masiikiini. Manyi masiikiini tafaayo kugwasa baziro ng'aza anaamuwa. Kakati naawe tofuddeeyo
kugwowolereza azirongazi munaavaamu akantu bakinaasuula National Unity Platform olumba bulumbi tofuddeeyo oli ng'imbwa. Nsonyiwe ssebo kozesa ekigambo eky'embwa egoberera ayina emmere n'atagirina embwa enjala ng'emulinamu essuubi kati wuuyo otandise okututiisatiisa mwoyo ajja kutta omuntu ffe nga tulina obulamu bwa kkapa. So obulamu nina bwa kkapa waliwo n'abanneekanga ku screen na kacyatunula kacyamoga obulamu Allah yampa bwa kkapa nze ate yekka yaninako obwannannyini yekka yali mpita tansindikangako ku nsi ebitonde binfuge era tansindikangako ku nsi ebitonde biditamininge amagenda gange kati ataaka akatonde nga nako katiisatiisa omuntu fe abalina obulamu bwa kkapa ogudde nnyo ebbeeyi munyagwa so nga ate ebyekifere ggwe obimanyi oyo tayinza kuba na ssente.